Ogombala y'ekituntu mu disitulikiti y'Empigi Gamumyukidde mu maaso ga myuka omubaka wa pulezidenti Empigi Maria Lubega abatuuze be bamulumirizza okwekobaana ne bannakigwanyizi abaagala okutwala ettaka lyabwe. Bino byonna bibadde mu lukiiko olutudde ku kyalo Luwunga Nteete mu ggombolola y'ekituntu olwetabiddwamu abataka b'ekitundu wamu n'abakulembeze baabwe nga lwetabiddwako n'abatwala ebyokwerinda era Zefania Bayidye akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi ekituntu mwabangulidde abatuuze ku nsonga z'ettaka. Abatuuze olukongoolo balutadde ku bakulembeze baabwe nti be babalemesezza okwebaka ku tulo mwe bategeerezza nti ssentebe waabwe yafuuka kayungirizi wa ttaka era ng'apeerereza abatuuze okwetundako ettaka lyabwe. Chairman wange nkwagala nnyo naye ekyamazima nti chairman yadiiringa n'abafere. Chairman gwe mulaba kye yasooka okwesigaliza yasooka n'asuula executive yonna nga madamu RDC bw'ogiraba. Olwali alina ba defense bameka? Defense yalabula oli nti batunda ettaka mulala ono era nze namukayani alimugamba etteeka ligamba tteeka gwe twalonda yaliwa ewantu waffe batwalawo naye tewali mulala atuttewo. Chairman waffe atuttewo ne mugamba nti chairman atuttewo atya naga chairman buli wembeere abasajja bajja ne bantiisatiisa. Chairman kati yasazeewo n'alumba maama n'amutiisatiisa. Ssebutinde ettaka erisinze okumuzaalira kabasa littaka lya Namukadde Hadija Nakanwaji eriwerako yiika 14 eryatundiddwa obukadde 4 nga kuno abaaligula baasuubiza Namukadde ono okumwako yiika 3 bamuwe n'ekyapa ye kyatakkiriziganya nakyo. Waliwo okutiisibwatiisibwa era nange nentya ne ngamba oba tujjidde ki. Kati n'ekyokubiri mbadde nsaba maama RDC tewaliwo mu nkiiko ezo ze mbeeramu ngeri gye muyinza kulambika bachairman bano at least ne bavaliwinga ettaka ly'abantu nga tebakoze kifiiriza. Wabula ye Ssentebe ebimwogeddwako ategeezezza nti abatuuze bamulanga bwemage. Endagaano oyo nakikunyonyodde yali egamba ku ttaka lya maama ku kibanja kya maama Jala bagenda muwaako yiika 3 bamuwe n'obukadde 4 naye mukudda bagenda okumaliriza ne chairman yero sisiri yali alina okubeerawo nga bagenda okumaliriza endagaano era ennyabo ogambye nti endagaano yali egamba nti aguze ki bali bagula ki otugamba baba wako obukadde 3 bali bagula ki nga basasula ku kibanja ki ekya maama Jala ekyenkana ki ekibanja ekyenkana ki kuba tasobola kuŋŋamba nti okola endagaano nga n'endagaano eyo teriiko ki bipimo. Ekibanja bagambye bapimye yiika 14 yiika 14 ze baali bagula obukadde 3 obukadde 4 nga bagenda kumuwaako yiika 3. Mu kwogera kwe amyuka RDC w'Empigi Maria Lubega alaze obwennyamivu olw'abassentebe b'ebyalo okwenyigira mu bikolwa eby'ekifere. Ate chairperson akwate mwami Lubega ogendo bakole ki statement ku police olwaleero nga tumaliriza wano. Ono bw'atyo alabudde bassentebe abeenyigira mu mivuyo gy'ettaka nti wakubagombamu obwala. Nsanyukidde nnyo osanga kinaatuyambako n'atyamu okusinga okutambula n'abeekina b'ettaka kubanga yava ku mulimu gwe yafuuka buloka waki wattaka. Richard Mwanje ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, Ageesigika.